Anirizaako byonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Ensonga lwaki kuleetedde ensonga zange lwaki amagye oba gavumenti ofiisa yenna yenna nga yeenyigira mu magye oba ofiisa yenna yenna ali mu kitongole kya security omukulu kaabe wa poliisi kaabe w'amagye alina okuba nga tasaanidde kwenyigira mu politics. Ensonga ngenda gikuwa ate era nkuwe n'ekizampu. Mu myaka gy'ekyenda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we yayingira ensiko yayingiranga mu yeekera agenda okumwamulako ebyobufuzi. Bwe yayingiranga omuyeekera n'amala n'afuuka komanda w'eggye. Olwo lwonna obuzibu nga bujjira Bannayuganda naye kyannaku nti abaaliwo ku mulembe ogwo tebaasobola kukyekenneenya oba kyekkaanya. Constitution asinga afuga amawanga akirambika butereevu nti omuntu yenna nga mukulu mu ggye oba mu kitongole ekikuumaddembe kyonna kyonna yandibadde tasaanidde kwenyigira mu politics. Newankubadde waliwo meetings ne discussion n'enkiiko oba conference zonna zonna ez'ebyobufuzi oyo yenna yenna asuubira okukiiko oba n'okuwaayo endowooza ze n'okudisikasinga mu lukiiko olwo bw'abanga alina ekitongole kyonna ky'akulira ekikuumaddembe, amateeka gamulagira okuba nga agendera mu non-uniform mu casual wear okusobola okuba nga tapulizentinga kifaananyi ky'amagye oba kya poliisi oba ekikuumaddembe kyonna ky'akulira mu basiviliani akaseera ako. Olwo by'ayogera bisobole okuba nga bitegeerekeka era by'ayogera bisobole okugenda mu matu g'abawuliriza nti tabyogeza fuggwe oba talina kimusapootinga kwogera ebyo, abyogera nga muntu wa bulijjo era ali ku behalf of the civilians. Oziwulira ensonga ku zimu. Kaakati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we yeetaba mu ggye, simanyi oba teyamanya nti agenda fuuka komanda wa ggye n'atuuka ku ddaala ly'okubeera generaali. Kitegeeza amaanyi g'aba ayina mangi ku ggwanga lya Uganda. Kitegeeza omuntu ng'oyo aba ayimiriddewo ku protectinga bannayuganda basiviliani bonna bonna bali mu ggwanga eryo. Aba ayina okuba nga ali controversy ku kyonna kyonna ekivaayo ekigenda mu bukyamu eri munnabyabufuzi aba aliko mukadde ako. Era y'ensonga lwaki walaba yasobola okumwamulako gavumenti y'e Obote mu biseera ebyo nga waliwo ebyali tebigenda mu bukyamu. Ensobi emu eyakolebwa nti Museveni yamala okuggyako Obote, kabineti zaalina okuddamu okutuula okulonda omukulembeze. Baalina okukakibwa amawanga amagatte gano agatutwala gaalina okuvaayo kukaka amagye oba abayeekera okuwaayo obuyinza mirembe mu ngeri ya demokurasiya. Then olwo Uganda abatuuze bannansi ne balonda pulezidenti owaabwe. Gwe mugaso gw'amagye oba gw'ebitongole ebikuumaddembe mu ggwanga. Kati obuzibu bujjira Uganda ng'omukulembeze oba omukulu w'eggye teyasobola kuba nga amaamulwako kuwaayo buyinza n'abutera basiviliani wabula n'asigala ng'abweyagaliza nga ye. Asobola okwesiigako akazigo wano ne mulaba ng'ensonga agenda ozitereza era ozikwasa mu bukyamu, wabula ye naye waba awabye ng'atandise okuwaba ng'atandise okugenda mu direction enkyamu.
omukulembeze ow'ekika ng'ekyo kiba kizibu nnyo muggyako oba n'omukulitisayizinga ku ebyo ebiba bigenda mu maaso obukyamu byakola olw'ensonga aba ayinako ekimuwaga n'eryanyi ly'emmundu kubanga eggwanga lyonna aba yateekayo dda enkwasa obutego buli kimu ebimusapootinga okuba ng'anywerera mu kifo ekyo kati nkulaga ensobi ezaakolebwa okuva emabega asobola okujja nga mugonvu nga buli nsonga yonna mulaba yagenda okuba ng'agitereeza naye tuuka ekiseera ng'ensi emuwabyeko okugivaako luba lutalo kubanga yaba akulira amagye gonna ate amagye agatwala eggwanga ate ag'eggwanga kakitegeeza mu buli ngeri yonna yonna eggwanga libeera mu matigga kaakati singa mu kaseera kano nga woolaba Uganda bw'eyimiridde mutabani w'omukulembeze Muhoozi n'avaayo ne yeesimbawo n'atwala eno entebe olaba entebe aba tannajja ku ntebe naye yatandikiddeyo dda okuwooninga abantu bonna banaagenda mu maaso n'okuwakanya obukulembeze bwe obukulembeze buba nga butuukirivu teri asobola buwakanya naye era suubira obuwakanya singa obunaabeera nga bwambaliga obukulembeze bwona oba ojjiddeko tetukigaana waliwo abayisaamu abakulembeze amaaso naye bwe bunajja nga bwambaliga nga bulimu ebirumira kkirizagaana balina okukukulitisayizinga ku bikyamu ebinaaba bigenda mu maaso kati kino kikulaga ki nti obukulembeze n'amaanyi agamuwaga okwogera sitatimenti ezo General Muhoozi ze yakoze teziva mu bantu oba mu balonzi be nti amaanyi gayimiridde mu balonzi be wabula amaanyi gayogeze gayimiridde ku mmundu na buyinza bw'anaabeera nabo singa anaabeera ng'ali mu buyinza kikulaga omululu n'effugabbi erijja mu maaso nga tannaba na kuyingira ntebe mu kyo kitegeeza nti ofiisa yenna omukulembeze w'eggye w'ekitongole ekikuumaddembe teyandyenyigidde mu byabufuzi yandibadde atuula butuuzi wali ku bbali neyekkaanya buki ebigenda obukyamu mu bukulembeze bw'eggwanga kitegeeza mu nsonga yonna eba egenze mu kyamu ayina koolingibwa aponi na basiviliani amagye galina koolingibwa aponi na basiviliani singa omukulembeze abanga awabye basiviliani batandikawo demonstration okwekalakaasa olwo amagye gaba galina okusalawo okulondako ne gekkaanya sayidi ki gye galina okuddako gazuula nga sayidi enkyamu ya mukulembeze gaba galina kudda ku sayidi ya siviliani okusobola okumwamulako omukulembeze oyo n'obukulembeze bwe obw'ekimpatiira buba bugenda mu maaso kakati gwe kitwale ki ekinaabaawo ng'ate yennyini eyandibayambye okuggyako obukulembeze obw'ekimpatiira ate ye mukulembeze yabavuga mu nvuga ey'ekibaliga ng'olowooza ki ekinaavaawo kitegeeza ekijja okuddako kukwata mu constitution kubaako bibakyusakyusa kuwabya eggwanga ebintu eby'ekika ng'ekyo kuleetedde sobole okutegeeza kino kubanga akalulu k'omulundi guno kagenda kuba kanjawulo mwe muli abakulembeze b'ebitongole ebikuumaddembe bwe bakikkaatiriza ennyo nga bagenda okwetaba mu kalulu ka 2026 ak'omulundi guno nkulaga obuzibu gwe munnansi bw'oba oyolekedde singa kino kiba tekitereezeddwa mu constitution wa ggwanga Uganda singa nga abakulu ab'ebitongole eby'amaanyi ebimu ku bicunya abantu ebimu ku bikwatisa amaanyi abanga yeesowoddeyo okubanga ayagala ntebe y'eggwanga Uganda kino kibanga lumu waliwo omusege gwagenda mu kaseera ka kampeyini nga endiga ziri mu kukola kampeyini gwagenda ne gwetaba ne gweyimirira katuuti ne gusaba gwabasaba nti munnonde mbeera omukulembeze wammwe gwasaba endiga nti munnonde bwe nnaafuuka omukulembeze wammwe
nze mbasuubiza ngenda kufuuka vegetarian, sigenda kuddamu kulya ku nnyama n'omulundi n'ogumu. Naye gwe muli woba olaba kintu ekyo kiba kisoboka. Kaakati abakulembeze b'ebitongole ebikuumaddembe bavaayo ne bayimirira ku ntebe nti mu balonde bagenda kuddukanya eggwanga nga abantu ba bulijjo. Ffe obulamu bwa civilian butambuliramu bwanjawulo ku bw'amagye. Ne Fugabbire bayinza okuba nali ate ffe si ye twetaaga. Kakati ke kaseera otangaazibwe gwe Munnayuganda nga tonnagenda ku ballot paper. Olowooze nnyo. Biyinza okuba ggwe olina w'ofuniddemu naye lowooza ku ggwanga ly'engeri gye ligenda okubeeramu n'abaana b'engeri gy'ogenda obbalikamu. Bino ebintu si byakusaaga. Nkulekedde ekirowoozo jangu mu comment section wempabye gwe osobola okujja n'owabula bannansi. Mbaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV mbategeeza tuwerabira ku subscribinga gwe atanaakusubscribinga.